ceasefire ezisinga zibadde zitandikibwa b'amaanyi ku mawanga amatono oba n'agali equal. Okugeza ceasefire mu Korean War 1951 paka 53 abakomunisiti ne North Korea ne China baali banafuko ku UN ne USA ne South Korea. Ebiwaye byali birwanagana UN ye yalangirira intervention ng'ekulembeddwa America bayambeko South Korea okuginunula ku North Korea eyali egikoze egyeddiza. China nga yeyamba ku North Korea ne Russia. Naye nga China nabo bakava mu civil war banafu. America ne UN baali balina ennyonyi nga badominatinze obwengula nga abakomunisiti basobola nnyo ennyonyi. Abakomunisiti batandika okusaba ceasefire kuva 51. Bannange ceasefire America baagaana paka 53 ceasefire ng'egaanye. Paka lwe baavaamu ne bagaa nti okay ceasefire kuba baatuulanga mu bitundu ebyenjawulo ne balema okukkaanya ceasefire n'egaana. Paka lwe baatuula bakiyita Panmunjom. Kibuga kakiri mu North Korea. Panmunjom. Ne bakkaanya nti yes kawabeerewo okusezinga hostilities okuwa kuba bomu kuveewo n'ebirala byonna konna kuveewo kaakati nteeseganya tikaakati tusazeemu boundary North Korea tugikutuddemu nga tugobera gye bayita 38 degrees parallel line esala mu North Korea eyawula North Korea ne South Korea. Eyo ceasefire. Ceasefire eno yalimu okukkaanya ku bintu nti tuteekawo demilitarized zone ti North Korea ku side yo we tusaliddemu de mabega kilometers 2 totekawo bajasibu ne South Korea de mabega ne batekawo zone ya kilomita 4 obuwanvu kilomita nga 2 okusala mu Korean Peninsula eyo demilitarized zone. Ne batekawo abalina okukuuma nti UN ne South Korea ku side yammwe North Korea naawe okuuma eyiyo. Ne bateesa ku bintu bingi mu ceasefire. So ceasefire eno gye bayita definitive ceasefire. Ceasefire zaabikanga mirundi 3. Definitive ceasefire enebeera ceasefire eri more detailed and comprehensive ng'eyogera ku bintu ebyenjawulo era nga mu biwandiise. Ene ya Trump gye yalangidde tewabadde okuwandiika n'ekimu. Bakanyizaako bukanya sigenda kubombinga infrastructure zammwe nammwe mugulewo Strait of Hormuz. Nammwe temuddamu kuba nga boogedde bwogezi tebaawandiise. So ekyo ekika kibeera kya preliminary ceasefire. So ceasefire gye twafunye wano ku Iran it's a preliminary ceasefire. Preliminary ceasefire nti enjuyi zonna eziri mu kulwanagana bwe zitunuuliramu nga mu butuufu kosiri y'okusigala mu lutalo nnene okusinga okuteesa musobola okukkiriza mwenna ne mugamba katuwe diplomasi obudde. America yatunuulidde ng'olutalo gyekoma olubeeramu loosi nnene nnyo gye bakola. Ne Iran gyekoma olubeeramu bagikuba ebibuga bingi ebikubwa abantu bangi abafa. Ne bagamba olw'obulungi bw'emirembe katukkirize tuweeyo wiiki 2 ffenna enjuyi tukomye okulwanagana tulabo oba tunaateeseganya tubeere ne ceasefire. It's a preliminary ceasefire. So tebinnagwa. Eya North Korea yali definitive ceasefire nti lwaki bakkaanya tuteekawo zone bweti ne bagiteekawo. Ono yagenda superfire ne biteekwa ne mu buwandiike era baasayininga ekiwandiiko kyali kya miko 65 emiko 65 nga kye kinnyonnyola biki nti ku mazzi tutaddewo maritime boundary eya North Korea yeno eri mu layini bweti ku ttaka bweti na bino ne bagamba tulina okumiitinga Vienna Austria tusobole okukola final peace treaty enebadde ceasefire. Bagenda ogende Vienna baalemwa okukanya ku bintu bingi ne Singimanili eyali omukulembeze wa South Korea yagaana n'okulinnyayo era ne balema okukanya ne kaakati Korean War teggwanga officially olutalo lwa naye officially kyova olaba nti demilitarized zone yemu ku border esinga okubeerako tension nti emisinga gya North Korea eno egya South Korea buli omanye essaawa yonna esobola okuddamu buli side ekuuma gyenayo kubuke olw'okuba baali mu sayininga final treaty ekomya olutalo. Kati Iran nkuteerawo n'omukono tebajja kusayininga kumpi document n'emu. Ate nga batandise dde okukuba mu Israeli.
Yes, kakati ekyo kyekirungi nti eno ceasefire yabadde temporary naye babadde bakkanyizaamuko anti kakati iyo Israeli egamba Lebanon teyabaddeko anti kakati okisinziira yo Iran agamba wagambye wano tetulina kubaawo kakati kyekimu nti ebimu ku bita ceasefire bintu bingiko byenjagala nkuweeko nze lwaki we nagitunuulidde nendabira ludda nga tejja kuba na lugendo lw'amaanyi ceasefire erina ensonga ezigifuula durable oba ezigifuula fragile ensonga esooka varying interests ceasefire egenda okubeerawo ababadde mu lutalo babeera ne interest ez'enjawulo interest ezo ze zireetera ceasefire okufa oba okubeera n'ewangaala we tutunulira mu lutalo olubaddewo interest za Isirayiri ndala nnyo twagala Iran enafuwe nga ffe tusinga mu Middle East ne Persian Gulf twagala empire yaffe Israeli empire egaziwe tulina okunafuya bano twagala tempo gizimba nga bano tebanafuye tetujja gizimba twagala okubanga Iran tekola nuclear bayina interest zaabwe ezitatuukiriziddwa Iran naye ine ezaayo then tutuna interest z'Abawalabu Saudi Arabia naye eyina ekirooto ekyokuba nga yasingaawo mu basiraamu bonnaawo nga Iran munafu era Saudi Arabia ekoze kinene nnyo okwencouraginga America okuba Iran nnyo eyagala ekubwe kuba Iran bashiya Saudi Arabia basunni kati abo nabo balina interest ceasefire ejja kuba nzibu si bamativu otunulire Bahrain ly'eggwanga lirina eri obwakabaka abasunni be batono abashiya be bangi naye abasunni be bafuga be bagagga be bakabaka be balina obuyinza yes Iran erudde ng'ekozesa ze bayita access of evil ekozesa abahusi okudestabilizinga Bahrain kuba abashiya be bangi bekalakase bajjeko obwakabaka kakati abashiya nabo baagirira interest Iran baginafuye naffe tusigale mu bukulembeze abe Bahrain abo nabo balina interest America ina interest amafuta aga Iran ne wala wonna bonna kakati ezo interest zinafuya ceasefire ekyo kimu ekirala tutune complexity eya eddwaniro ceasefire eye Congo ekijiganyi kiki wajja ne wesanga nga Congo weringa eggwanga Uganda bazimbayo enguudo ezigenda ebunya nabo balina interest Congo Rwanda kuje basiba interahamwe M23 interest jeziri America interest European Union balina interest mu Korutani kati ceasefire yeyo kizibu okuwangaala abakwatibwako bangi ate abakkanya mwagala kuba babiri newe munayita bali abala bajja sigala abatali bamativu so complexity yeddwaniro naye ereeta kati woda mu Middle East Iran wali Israeli wali Saudi Arabia wali katawe bali buli omu alina interest okugeza kantandike kuwa ku buli omu interest Saudi Arabia ayina okunafuya bano bonna era yabadde atunda amafuta olutalo abadde alufunamu ye kuba bakola kye bayita East West pipeline ng'etwala ku Red Sea babadde bakyatwala amafuta mmwe temutunda eyina interest olutalo bwe lusigala lugenda mu maaso n'Amerika naye afunamu yes Isirayiri afuniramu ddala we basigala bakuba Iran nga America emuyambe bakwate sajja bali obulago gikozese chance interest yaabwe bakyayina buli omu alina interest ekitegeeza mu byaddala Israeli etya Iran face to face wano teri byakuyamba egitya yali tegitya oli naye mu lutalo olw'omu June yatyamu kuno yali alina kufuna Trump ajalangire n'Amerika emukwatireko so oyo alina interest China interest ayina mu lutalo luno senga ceasefire yeba efudde lwaki amafuta gonna mu Strait of Hormuz babadde bakozesa yuan na sente za Iran era nalabye China gye babadde bakubira sente omanyi nga conveyor belts babanga amadaala gano agescalator agekulu yes nga sente zijja bali mu kusalaasala sente ziri ku mutwe gwa Mao Zedong olw'okuba demand ya yuan yeeyongedde ekitegeeza petro yuan etandise okudda mu petro dollar
So Iran gyekoma okuwamba Strait of Hormuz China efunamu oyo tajja kunyumira ceasefire n'enteeseganya zigenda obulungi. China tafuna mu nteeseganya olutalo lubeerewo akyagala kisigale nga bwe kibadde nga Iran yecontrollinga Strait of Hormuz. So kati awo bonna bajja kubagaininga naye nga mu mutima si basanyufu ceasefire ebeerewo etegeeza bajja kugira kati singa Strait of Hormuz esigala mu mikono gya Iran naye ceasefire neebeerawo tesobola kusigala mu yuan. Anti kakati ceasefire ku bimu yabakanyizaako ggulawo Strait of Hormuz amaato gonna gagende nga tebakyasolooza kati. So nga luli babadde basolooza mu condition za Iran ku ceasefire egamba yina okusigaza Strait of Hormuz nga bakyajinga buli lyate eriyingira miliyoni bbiri eza $. Olunaku wayingirawo amaato agasukka 180 sente mmeka ze bakola olunaku? 180 amaato agayingirawo Strait of Hormuz kadde nga 360 ze bakola ne bakeera otuula ne batasima mafuta baba bakola sente eza $. Kati Iran naye eraba yafunye weefunira, China eraba yafunyeemu yuan yegenda okukola bajja kudimandinga waayo exchange rate erina okulinnya. So tebajja kukkiriza Iran kufeeba mu condition zaayo ceasefire tejja kubeerawo. Erina ebijigaana bingi. Russia yemu kubafunyeemu buli lunaku yabadde ekola miliyoni $750 mu mafuta gaayo ng'etunda ng'eno agaawano gatatanganyizibwa. Yes, bonna bafunamu, bonna tebajja kwagala ceasefire. So kaakati ceasefire eno wiiki okuggwako ebbiri tewali kye bajja kutuukako. Ziyinza obutaseka kuba bonna balabye olutalo lubakosezza, buli omu aluwulidde. Bajja kusigalawo nga wenkula ze North Korea ne South Korea. Naye lwaki Abamerika baatya nnyo olutalo luno? Ewaka nga bafuukidde Trump ekyambika Abamerika bannansi beekalakaasa emu ku nsonga ezireetedde abagagga bayomba. Factors ezireetedde ceasefire eno tezibadde nnyo military, zibadde strategic, zibadde gundi domestic and political. Ninake nkunoonyeza wano domestic and political. Ensonga ezireetedde America oba Trump okwagala ceasefire ezisinga ziri waabwe waka lwaki mid-term election zinaatera ndowooza December. Rating ya Trump ebadde egudde mu America erimu 3 nga December anaatera ekitegeeza Republican esobola okuluzinga ka majority kebadde ina mu Senate ne mu House. Olw'okuba nti no okusinziira kuli gundi research yakolebwa Ipsos bakulaganga percentage ennene ey'abantu teyagala lutalo era batwala nti America erwana unjust war. War, not a just war. A just war lwe lutalo olulina justification ng'abantu nabo bagiraba nga lwetaagisa luno terwetaagisa. Kati mu mid-term elections impact edda ku bakandidate ba Republican. Mwatusuubiza maaga make America great again. Eri mu ntalo tufiirwa abaana amaato gaffe gago tetumanyi ebirala byonna eyo ya America eri great. Senator agenda okusituka bw'ati adde katuuti owa Republican abulwe byayogera nga gwokya bwokya. Kati yo political pressure America yalezeemu ku maanyi anti pilot waayo yagwa mu Iran ne balyoka bajja bamusenawo bati eyo nayo tujja gitunulako era America wonna giwadde kureti yabadde yino kikola omuntu yenna abadde yino kikola ate mu nsi eri Iran neremererwa okuwamba omusajja oyo tekyabadde kyangu omanye ensozi mwe yagudde obuwanvu bwokka anti era matwale ga Iran anti naye kaakati okumunoonya Iran ggwanga ddene tandika onoonya omuntu oyo kijja kuba kizibu. So nga ate ya America omusirikale waabwe abeera equipped babadde balina beacon gy'ateekako Boeing ye yagikola ateekako bw'ati ne flashinga signal ne zigenda ku satellite ne ziroketinga waali then ne bamanya nti ali wano. So balinga tebasobola muloketinga babasomesa bw'okikola oteekako bw'oti n'okiteekako ne weeza signal satellite ne zireceiving n'ojjako si kulwanga Iran nabo badetectinga waje balengamba lwaki Iran abawagizi yatukozeemu bubi yabadde ino munyweza kyabadde kijja kuba kizibu. America nabo bataddewo bingi tujja gitunulamuko kinaaba kyetaagisiza tulage lwaki America yabadde successful wewaawo nti yawininze battle naye teyawininze war. Kikyotegeeza
battle kyekiba ekitundu ekimu ewabadde okulwana in a wider nti Uganda erwana ne Congo naye wabaddewo olutalo ebundi bujo Kafungula nkete yebeera battle battle ebeera just subset eya wider war. Kaakati America bawinize battle eyo eyokurescuinga naye ate era nga nabo bawiniza ate cost baluzinze ennyonyi ezitagambika. Ekitegeeza ekyo kiba kibawo ekyokumanya nti olaba ku battle obubato tuluzinze bwetyo nga yabadde surprise mangu nyaawo naye kaakati ate we tunaamulumba ekyo kyawadde era baanalisa okumanya nti Iran tejja kulumbika. Byebimu ku nsonga ezavuddeko era ceasefire kwebizaasigamizibwa. Era Trump yafunye excuse nti yabadde anoonyayo success yonna agyeteekeko agambe twawangudde olutalo. Keyamaze okukola ekyo ye alaga America kaakati twaluwangudde n'omusirikale twamununudde era n'ajogera it was a daring operation twagiwangudde yabadde anoonyawo waasobola kukivi waddukira mu luta n'afuna chance weewo. So kaakati mbadde nkulaga nti ceasefire ekyagiviiriddeko domestic pressure ne political naddala mu America midterm elections nga 14 omwezi guno babeera bateekayo ze bayita tax returns mu America. Amakampuni gonna gaba galina okuteekayo ne balaba emisolo emeka gye tusasudde ebito. Kaakati Trump tax policies zibadde nnungi koza afevalinga abagagga. Ekitegeeza bateekayo tax returns zino bajja kulaga ng'omusolo basasudde mutonoko bakoze amagoba bulungi eyeba success ku regime ye. Bw'oddiira success eyo neeremu Abamerika ne balemu ogimanya olutalo lwa Iran nga lusaanikidde muba muluusinze. Babadde balina okulaba nti bakomya olutalo 14 zituuke ng'ensi yonna ekyolutalo bakivuddeko abantu batunuulira America domestic policy tituli bulungi emisolo gye twateekawo giyambye enkulaakulana. Pressure waka ewaka si birungi abadde alina okulaba alwanirira achievement eno abayirani bonna bakirabe nti ddala omusajja akoze Abamerika waliwo ekirungi ku by'emisolo returns lemo muyitako waka. Nyina njagala n'okuzza emabega kano kaali kazinga America ke yali ayagala okuwamba ku Iran Kaji Island baakumawa yakazingako Kaji Island bagenda kitunulamu nga bajja kwetaaga labor force ennene ate nga ne probability y'okuwangula tebali assured okuwangula. Lwaki nti Kaji Island kyali kibeetaagisa okukola kye bayita amphibious assault. Akazinga ako amphibious assault oba olina okukozesa mazzi ku ttaka ne mu bbanga land sea air amphibious. Amphibious ekibayambako okugikola bayina amaato ge bamanyi agakozesebwa nga ga USS Tripoli tyago ge gasobola okutikka bitanka ne gajja bitanka ne bifuluma then waggulu ne mukozesa ennyonyi zaabwe nga zi Thunderbolt oba Warthog ne mukozesa endala zonna okkuba of which base gye mugenda okusimbula Iran ejja kubalaba preparations zonna zikola nti mujja kulumba Kaji Island. Tripoli okulitambuza okutuuka Kaji Island olina okuyita mu Strait of Hormuz. Yes. Nkuwulira. Ekyo tekijja kusoboka. Lyato. Ng'ate lye beesiga kuba lye lisinga okukola ku ezo amphibious assault kulumba gye lyako ttaka ligenda kulumba erya mulina okukozesa amaato ago ge gasobola okuleeta gatanka bihovercraft ebiyita ku mazzi ebirala byonna ge gasobola obireeta awo nga balina kuyita Strait of Hormuz awo nga kizibu ate nga Hormuz nzigale. Kaji Island mulina okumakinga sure nti no muleeta ennyonyi ezinasobola okuteekawo fire power bano abali esayidi oba abayira ne balema obutabaddiza fire power giteekawo mulina okuba nga musitudde mwetegese base ne mulyoka musitula ennyonyi okulumba nga it's a surprise. America tekyalina surprise nnyo mugenda otegeka ennyonyi zammwe nti Police Sultan Air Base nga Jalin satellite eya China ena gundi eyo gye yali erinamu ebizungirizi 10 bikola ku military gundi spying byebadde bisinga okuwa real time data Iran. Munaaba mugira bwe muti nga mugira mukyanga Thunderbolt ennyonyi zisituke nga Iran babagamba zisituka. Element ya surprise eba efudde.
okuyiwa abasirikale ku Iran ng'erina Islamic Revolutionary Guard miliyoni 9 basobola okukuŋŋaanya reserve abasirikale abawera ne miliyoni 6 kaji basobola okuyiwawo emitwalo 3 egy'amagye mwe muleese 15,000 neguseka gutukote gusobola okuseka ennaku. Amerika bakimanyi bulungi ejje ly'oku ttaka sibe bakabaka sibe bakabejje nnyo olwaki bano balina advantage eya terrain balina ne numeric advantage. Muyina okuleeta ejje eriwera okusobola okwaŋŋanga bano singa bayungula ejje ery'ekika ekyo. Ebyo nabagenda bitunatunamu nga Kaji Island tejja ng'ateeka bayomba casualty bokka. Nakugamba olutalo Vietnam lwe yalwanako ne Amerika mukono ku mukono lwamala olunaku nga lumu n'essaawa nga 8. Amerika bwe bakizuula nti olutalo lwe Vietnam lugaanye lubize bagiyita Ladranga Valley Battle. Ladranga Valley Battle oba bakiyita Drangala Valley Battle. Baali balwanira obusozi nga 6 nga lunalwanira Kampala mukadde Kibuli the 7 hills. Yes, naali baali balwana obusozi obumu obwetoolodde Saigon nga baagala okugoba amagye ga North Vietnam oba Viet Cong. Amerika baayungula ekiyitibwa omusirikale ng'ennyonyi zaabwe zi Apache nga balina zitowudi atirale ze basika ezikuba zisawa busaayi. Naye Vietnam jene yali aduumira Vietnam okumanya amagye gabala we yatunula bw'ati mu banka n'alaba ba casualty Vietnam beefunye nga bangi n'astandinga America ennwana yaabwe n'agamba okay yaleeta ennwana gye bayita Belt Buckle. Belt Buckle kye kino ekitwe ekibeera ku musipi mwe tuyingiza kye bayita buckle. Kaakati baga nti Abamerika bwe baba nga baleese atirale ez'omulembe baleese ennyonyi zi Apache ezikuba ewala tetulina kubawa gap tulina babeera kumpi nga musipi. Oyina muba wali ku kiddo ng'atirale tezijja kuba zikuba wala omuli kumpi wano. Abavietnam bakozesa trench zaabwe ne basemberera amagye ga Amerika nga balinga kumpi obuwanvu n'ekisaawe tekiwera mwe balwanira awo. Kati ennyonyi enoonye weekuba atirale nga tezikyakola kuba zaali z'amaanyi fire power nga y'amaanyi tezikyasobola kukuba be babadde bakuba abali ewala babali kumpi. Amerika bwe yazuulira nti olutalo luganye abasajja banyize olutalo lw'okutwetabyemu Vietnam ne lugaana. Kaakati wona olutwala e Iran nga bamanyi terrain yaabwe bayina ejje litalwanangako Iran ogogyeko bino ebyokusimbula missile ate bali indoctrinated nti balwanira n'olw'eddiini. Sajja batwala na lwa ddiini batwala lwa Busiraamu ng'olwedde eno Chechnya Abasiraamu ab'e Russia ne bamawanga bagamba amagye gaffe gonna tuga deployinga mu Iran. Afghanistan ejja kuleeta Iraq ejja kuleeta Pakistan bajja kuleeta ogenda kikolako kyekyo ne balaba nga waganye. So mu buli ngeri kyogamba akazinga Amerika kagiremerera teyina kyeyinza kakolako. Waliwo yampa ebibuuzo awo Nudini tomanyi nti waliwo zibayita gundi Stargate. Amerika ekigitutte mu Iran si oil waliwo Stargate ezifuga ensi eno zeki Stargate nti babiyita batya bine ekigambo tekinzirukako. Kati ffe batugamba kyotosobola kunnyonnyola mwana muto kiba kifu. Olya ngamba Stargate zaaliwo mu nsi ewa mwaka ki era Iraq awo waliwo mu kitundu kibasira ebitundu bya Iraq ambu waliyo mu kitundu kya Rome Vatican waliwo kitundu kye Vatican Emisiri waliyo kati naawo waliwo Stargate Abamerika gye basobola oyitamu ne bagenda mu ggulu ne basobola okufugirako ensi abantu abamu babakebera emitwe naye kati gwe Nurudini ekyo tokimanyi abantu abamu babakebera emitwe naye nga ebibuuzo waliwo biwuliddeyo n'obudde sibiwa saagala ku byangu nina okukwata mu mutwe ngatteko ne Stargate simanya Anunnaki abo baali bakatonda b'Abasamaliya bwe baakola ensi eno abo baali bakatonda ne balekawo Stargate abo baali bakatonda b'Abasamaliya tebalina nnyo impact gye balina nnene
aha wabula myths eziri centered around creation zezivaamu ba Anunnaki zezivaamu bakatonda ab'enjawulo babayali baani bonna myths ez'enjawulo era ezo zezonoonya abantu bano be bamu abatuuse ne bagamba nti eggulu waliwo firmament gye tutayitamu beebo be bamu abakkiriza mu ebyo naye nga tebamanyi na firmament byavaawa ekirungi Artemis tu yagenze ku mwezi n'ekomawo waliwo era abagiwakanya balalu bagiwakanya wabalabyeko tali kintu kintama nga omuntu ekinene ennyo kye yali alinnye muyembe waggulu kuwanula miyembe naye ali mukedo mwapimira ensi mukedo mwakunnyonnyolera ensi nga abasajja abalokinga mizayiro abasajja abalina space station mu bbanga Abajapani abalina ezikwata n'ebifaananyi bo bakunnyonnyola eyalinnya kedo ya wakana anti bo bakugamba omusajja alimba oli kati ebyo byennyini byogenda ku mwezi bagenda 1970 what kakati okay kale biri tubireke batulimba kakati ku luno bazzeeyo Artemis tu buli omu ng'alaba ne batambuza basuna nti banna ne bagenda beetooloola omwezi ne bakomawo ne balonkinga bulungi Cape Kennedy amawanga gonna nga gafolowinga nalabyeko era abawakana tewabalabye abawakana tebayinza kuggwawo naye ekikulu nti batuwadde kiddame kye batutambulizaako batulimba lwaki mizayiro zo zitambula eza Irani ne zikuba zikuma mu bbanga awo si ku mwezi okay kakati mu bbanga ziyita mu buwanvu ki ballistic mizayiro ziyitawo bagazambuka mayiro nga bimeka bisatu bimeka zambukira ddala kilometers eziwera tekinologi atambuza mizayiro ye rocket yabadde etambuza ekizungizi kiri lwakuba nti yo bagiyise super heavy expanded launch nti rocket yabadde eriko meters 98 kisaawe kiramba obuwanvu rocket olubajase bannange yabadde ne kilograms ze yagenze awamu ezaayo n'ez'amafuta agabaddemu kilograms miliyoni 2.6 kilo mmeka miliyoni 2 ez'amafuta n'ogattako n'obuzito bwayo nga roketi eyo roketi esobola okutambuza ekintu ku sipiidi ennene kuba yabaddeko ne booster engine booster engine emu yabadde ya fuuti 177 yingini 2 endala ezayambyeko okutwala li roketi liri okuliddusa booster engine zirimu solid propellant yabadde atambuza sejiru eya Iran kati owakana kinga Iran etambuza sejiru mizayiro ne booster yabadde mu solid propellant owakana ki tesobola kutambula kati annimba bali abo butamanya ate abantu abamu bayo balina ekirwadde ky'okuwakanya waba abantu abalina ekirwadde ky'okuwakanya buli kimu nekyatategeera buli kimu akiwakanya nudini bakulimba otuddawo lwaki tajja n'atuwa facts atubuulire Stargate emisiri eriwa era atuweko ne evidence era atulage tekinologi wa Stargate ayambye atya America Irani ye terina tekinologi ng'esobodde okubeera ne missile ez'omulembe tekinologi baagala kuwamba buwengula ate agamba tuli mu firmament kati obwengula banaabuwamba batya bino bijja batwale wali ekkuba eribatwalayo biki bino byebiki mbo bigundi Anunnaki sidiringa na hiyas Anunnaki biringa matu biringa mbwa biringa kiki so bana abantu bajja ne balemu okwawula myth ebitundu byonna ebyenjawulo olw'okuba challenge ya creation yabaleetera buli bamu okubeera ne myth ez'enjawulo China balina engeri obulamu gye bwatandika India balina buli bamu kakati ajja n'agatta bakatonda abaali ab'Abasamaliya ye n'abasinaga nti abo baali bantu bakatonda no bakatonda abasinziwa mu nsi basukka 15,000 okay Abasamaliya balina bakatonda baabwe Abaroomu balina South America balina buli bamu balina na wano twalina so kakati tojja kuddira woli wanaawulira nti balina katonda ddungu gagenda gamba buli ekiriwo ekyo ddungu olw'okuba afunyeyo ogunnyo ogulira kakati bwe bafuna ya Anunnaki Anunnaki baali bakatonda b'Abasamaliya bagwayo bo bagamba be baali bagambye baalingayo bakatonda b'Abasamaliya be bakola n'abantu nawe kenyini okusinziira ku Basamaliya Anunnaki be baatonda
then n'okusinziira mu bitundu ebirala nabo balina bakatonda abatonda balina mmisa ez'enjawulo na wano twali tuyina katonda tino yes abaganda ne bagamba bali bamuyita eziti gulu eyazaala Nambi Walumbe ne so mmisa ezo buli society bazirina kakati oli ajjayo olw'ogunnya gwamunyumira Anunnaki n'agufuula ekirala bakambwe nnyo anja kujamba basomeseeko n'emmisa zaabwe nanja kujonsomeko ku Anunnaki babambuuza nnyo olw'oweta nja kujamba basomeseeko bakatonda abo then mbasomeseeko na kino ekyogamba mbu ensi eri fulaati ate Misiri yakimenyeewo ku bifaananyi bye yakutte ne bakulaga ne Terminator line ng'esazeemu ensi okimanyi Terminator line Terminator line ye line eyawulawo ensi ewabeera obudde nga bwa misana n'eno nga bwa kiro nti webeera kakati wano owaffe tebugenda nga buziba kati Terminator line eyinza okubeera e Mombasa nga abali mu space station bagiraba nge Mombasa buzibye ene waffe bukyatunula kati okuyitawo essaawa ntono ejja kuba eriwa Kinshasa ng'eri ewalala mu Atlantic misana nakiye Terminator line kati yegenda etambula obesigala okusinzira kutambula kw'ensi ensi wejja kakati feta yokwegamba ensi yeyeereta mu kitangaala nebatunuza mu kitangaala mwene mubeera mu kizikiza kakati nekyawulawo ogutundu ogwo gwonna ng'obudde yakukomyawo kasozi w'omusajja yatuuse n'aŋŋamba bakugamba nti enjuba eyokya nnyo era wano wansi we tuli wano tufunako olw'okuba tuli wala ke katono ke tufunako n'abuuza kati lwaki ate bw'oyambuka bakugamba the higher you go the cooler it becomes yet the higher you go the closer you get to the sun kati awo kolakingamu just science omutono ekireetera w'osoma reflection ne refraction nti no light oba rays ez'enjuba ze zituviiramu ekitangaala kino mwe muva ne ultra gundi magnetic rays ne muvaamu ne rays endala gamma rays ez'obulabe ku mubiri gw'abantu zonna ezo zijja naye ebbanga lya atmosphere yetuyamba ezimu ezo nezifilteringa rays embi kaakati ekitangaala kyonna kyovola nti no ne mu bbanga nzikiza ekitangaala kirabika kitya singa kiba rays ziri nga zikubye ku surface kyovola omwezi guliflecting ekitangaala ate ebitundu ebyetoolodde omwezi nga byo tebiriflectinga olw'okuba omwezi nti no kintu kiri terrestrial kirina enjazi kirina amayinja kirina nga ki kirifuleke kaakati enjuba weeba eri ng'egudde ffe tetugiraba gw'omwezi gubeera mu bbanga rays z'enjuba zigenda zikuba ku mwezi omwezi ne gutuddiza ekitangaala zikuba ku mwezi omwezi ne gulyoka gutuddiza ekitangaala kati enjuba olinga agamba nti ekuba omwezi gulwana enjuba anti kaakati obudde tebugenda kugwa ekitegeeza nti no enjuba egudde mu kye tuyita horizon nti ffe kaakati ensi etugyeyo mu kutunula enjuba ekubyeyo kagonge eti ffe tuli mu shadow ya nsi kati essaawa eno enjuba tetunudde mu mwezi essaawa eno anti okusinzira kisinzira ku stages z'omwezi ne direction gye omwezi we gubeera eno mu east mu west enjuba gyegwa tetugulaba tugambe eggulu teririiko mwezi lwaki nti sayidi y'omwezi erina okuriflectinga ate eri enjuba gyeva enjuba neweeyaka tesobola kuba mu sayidi ya mwezi eriflecting ekitangaala kuba enjuba eri mu west n'omwezi guli mu west ensi ye eri mu east okitegeera nyinza okugerezaamu nti essimu eno neeteekako torch nga wenteekako bweti oba neekukubamu mu face oba neekuba mu ngalo yange mu lupapula n'olulaba singa ntuuka no weekuba ekitangaala nga ekibatu kyange kiri mabega ekitegeeza nti no ekiba kiri osobola okulaba ekitangaala ku nuludiini wano so ekibatu we kijja nga mu kifo ky'okubeera emabega sayidi eyali enjuba gyekubamu eyali tuwadde ekitangaala ey'okuba wano ate kaakati eri maaso eri temujja kufuna so tojja kulaba mwezi nti weeguli olw'okuba nti byonna biri mu aligned nga omwezi guli wakati w'enjuba ne earth so ng'otuwa ekitangaala omwezi gulina okuba nga enjuba eri makati no enjuba eri sayidi earth yeri wakati omwezi ne gubeera sayidi
netandika okulaba nti omwezi gubonese nga kapaati akamu akasaidi y'omwezi erabika mu njuba ne reflecting katandise okuvaayo bwe kati ng'olwo enjuba esobola okuba mu mwezi. Kano akookwaka mu bbanga okuba like akookwokya nti kyandibaddewo no kyabuuza okwokya we kulabikira nti lwaki ku nsi tuwokyebwa bw'oyongera okgenda waggulu ate ne bunnyogoga ng'ate enjuba tuba tugisembere twongera gisemberera anti ekireeta ekyo nti rays we zikuba wano rays ku ttaka n'ebbugumu we tuliwulira wodda ku muti waggulu oba ate toliwulira nti gye likoma okudda waggulu lijja heat ejja ekendeera so heat ogiwulira oyina okuba nga rays z'enjuba zikonye ku surface ne zibeera nga kati bw'okwona mu rays directing agogenda mu bbanga toziwulira kati zo zijja tezookya rays ziba zookya naye okwokya mu bbanga tojja kuwulira paka nga bakonye ku surface mu bbanga waliwo ki ekikondensinga rays zino obutayokya omukka ogw'enjawulo naye ojjukira omukka ekise gas naye kino ekise solid so kakati rays we zikuba ku kintu ekiri solid awo tezijja kusukkawo zikoma okwo ebbugumu lyonna eribadde rigendera mu rays ne likoona ku surface bweolyokowulira ne tulyoka tuliwulira kyovala kye bayita global warming kyeki kireeta nti ebbugumu we lijja ne liyita mu atmosphere ne likuba wano lituuka ate nga terikyasobola kuddayo oba kitoba dissipate oba okuddayo mu bbanga lisigalawo wakati olw'okuba waliwo agakaka agazibye ne tufuna ogubugumu lisigalawo naye weewaba nga tewali gakaka liddayo mu bbanga ne liwuliraawo eri ne wannyogoga ebbanga liba linnyogovu olw'okuba tewali surface rays kwesobola kukuba kwegamba ebbanga lirimu ebintu bingi ebiwoza egundi kati awo wenjagala okugamba nti olw'ebbanga lino olw'okuba nti lirimu ebintu bingi rays zandigenza okutuuka wansi ku nsi ku surface eyo gye twogerako nga ziwoze ate ekikola distance okuva ku njuba nti ffe planet earth ekigireetedde okuba nti eriko n'obulamu tosangibwa mu kibayita gold rock zone gold rock oba ye zone nga eri balanced ng'enjuba teyokya nnyo ate nga tewannyogoga nnyo planet nga Mercury ne Venus ezirinaanidde nnyo enjuba eziyita okumpi n'enjuba teziriko bulamu okwokya kuba kungi Venus gundi degrees zituuka mu 485 degrees Fahrenheit so nga ate newaffe degrees zikoma mu 36 okwokya kungi nnyo olw'okuba tuli mu distance ewalakoko n'enjuba tetwokya nnyo ate era kumpimpiko tinno tufuna ku bbugumu ate okusinga maazi obunnyogovu bungi nti eri wala n'enjuba rays zigenda okutuukayo nga zijja ziyita mu mukka ogw'enjawulo ebbugumu liba ttono ku maazi kakati kyovola nti Jupiter baziyita ice giants ti Jupiter yonna ya gas giants Neptune zibeera ice giant nti planet yonna ya ice olw'okuba rays z'enjuba zirwawo okutuukayo ne zikwata ice naye ffe tuli mu gridlock zone nti enjuba tusobola okugifuna netwokyamu netuuka mu degrees 3 we bunnyogoga ennyo ne butuuka mu degrees 18 okukaso balansinga planet earth kyovola ffe tufuna space capsule oba gye bayise Orion space capsule bagikola nga eringa woolaba woobeera mu mmotoka ddabo kabiri nkulaba nga wonna tewaliwe mufunirako oba mukka kufulumako era omukka babeera nagwo pressure ebeeramu na buli kimu kyonna mu kizungirizi kiri wekibeera nga ambulance ebeeramu oxygen ekizungu kye basobola okulema okukola nga kirimu oxygen eri gye kiraga tebafulumye kizungirizi bakubira ebifaananyi babikubira munda ekizungirizi kyennyini kyekiriko kamera ezikwata bakulimbye osobola okufuluma nti n'olingiza mu ddirisa tumanyi abazungu bazibwa ebyo babikolera wano mu International Space Station bakiyita extravehicular activities oli n'afuluma nga ataddeko gagasi masiki alinako n'olupiira olumukwatiridde ku kizungirizi n'afuluma wabweru
abeera ne gaasi masiki ne ku mugongo ayinako kigaasi we gwassa n'amala nadda mu kizungirizi. Bano baabadde mu kizungirizi nga wonoobeera mu mmotoka ne muteekako essi nga temwetaaga mpewo yeewabweru n'ekizungirizi tekyetaagako ekisitano olusukka kilometers kumpi 3 mu bbanga teri oxygen. Kankunoonyezeeyo wano ekibuuzo teri oxygen awakana. So kaakati abantu abagenze kapiso gye bagendeddemu oxygen mwali buli kimu kyonna babiri na tebeetaaga kusampe weeva bwe kuba ebbanga percentage y'omukko gusinga mu bbanga it's helium. Helium tojja kumusa. Helium alinga 90%. Awo bagamba nti tojja kussa. Kaakati anti ogendedde mu kizungirizi kyo nga ne oxygen mwali sirinda mweziri ezibawa oxygen na buli kimu ekibasobozesa okussa. Carbon dioxide balina obwedda we bafulumya n'egundi space suit ze bayambadde zonna zibayamba okujja mu carbon dioxide. Abasajja bafeeyo batunule balabe mission eno yabadde etya bye yabadde ekosa bisobola ddala otambuza ekizungirizi.